Nakajja Shadia, and nagenda mu Dubai in November last year. It was 2021. Nga ngenza okukola bwa waitress. Nafuna agent friend wange yamuconnectingako nagamba genda kuntwala, then nemuwa ssente antwale ntandika okukola. Bwe natuukayo things were different. Bye nali nsuubira okukola si bye nakola. Batuusa ne tubanga be basibye oba be bawambye, and they started forcing us nti omulimu ogulwo gwonna gwolina okukola. Twatuuka ne tukkiriza kubanga situation yali efuuse ezibu nga byakutukaka, ne tusalawo okukola obwa maid, naye nga mu kubukola tebatusasula. Ogenda n'okola ng'omwezi oli nagamba sikusiimye ddayo n'atakuwa. On top of that nga mumulumwe musula wansi ku carpet, tebabawa ddagala, temuli mazzi, temuli kyakulya, nga mubeera omwo ne mulwala nga tewali bujjanjabi, eno nga tewali ayamba mwenna, nga tewali ayinza kuyamba munne. Kati ekiseera kyatuuka nga abaana bamu balwadde, ekiseera waliwo ne covid by the way, nga abaana bamu balwadde. Kati ng'oli wava eri ne covid, mwenna olwo nga ajja basiiga musula mulumwe mumwesulako bwe muti wansi ku carpet. Lwali lumu ne tutabuka tugamba twagala kutabuka ewaka passports zaffe olwo nga bazituggyako, ne batugamba baagala $3 million, kyokka nga twali tukola tebatusasula, baagala ssente. Twalemerako batuwe passport ne batukanyuga wabweru, and that was the beginning of suffering in Dubai. Batukanyuga ebweru nga tetulina ketulina, tetulina layini, tetulina wetumanyi, tetulina yadde 10, ne batukanyuga ku luguudo. Waliwo bankanyuga nze ne mukwano gwange omu bamuyita Sarah, ye yalina eno mulamu we mu Dubai, n'akubira mulamu we n'amupiikinga. Kyali kiro, kati nze nga siina gwe mmanyi, siina we mmanyi, siina layini, naye before nga tebanamutwala naye naterekamu $2 zange nga ngamba zi $2 million zigenda kunsavinga nkole visa, since ngenda yingira university, mala okukola visa naye nefuna omulimu yadde akatabo baakawamba passport. Sarah ali akyaliwo ntuyita omuwala yali muna Uganda akola visa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.